Omulamuzi wa kkooti enkulu Wilson Musene Musaalu awadde abawabuzi ba kkooti amagezi obutagendera ku bibungeesebwa singa banaaba bawa endowooza yaabwe ku bujulizi obwaleetebwa nga buluma nnamwandu wa Kasiwukira Sarah Nabikolo ne mulamu we Sandra Nankungu wamu n'omusirikale wa poliisi Jordan Ashraf ku musango gw'okutta omugagga Kasiwukira. Omulamuzi Wilson okwogera bino abadde asaba abawabuzi ba kkooti okumuwa endowooza ye ku bujulizi obwaleetebwa oludda oluwaabi nga bulaga nti nnamwandu wa Kasiwukira Sarah Nabikolo yeenyigira mu kutta bba bwe yasasula mulamu we Sarah Nankungu n'omusirikale wa poliisi Jordan Ashraf ssente batebba. Wilson ategeezezza abawabuzi ba kkooti nti balina okwesigama ku bujulizi bwa mirundi ena nga muno mwe muli abajulizi abaleetebwa oludda oluwaabi, amaloboozi agakwatibwa, akatambi akaleetebwa ssaako n'emmotoka eyakozesebwa okutomera Kasiwukira. Evidence on record reveals that the prosecution called a total of 23 witnesses. They also relied on a video recording which was displayed in court. And you will recall that as far as the first three ingredients of the offense are concerned, there is no dispute, no much dispute. That is the fact. Death being unlawful, and that whoever must have done so out of mercy was not in contention. So what is in contention is the fourth ingredient of the offense of identification of the assailants. Omulamuzi awadde abawabi amagezi okutunuulira n'okwekkaanya obujulizi obwaleetebwa ku buli muvunaanibwa n'okwewozaako kwabwe kwe bawa mu maaso ga kkooti. So in view of the evidence of the prosecution witnesses of the record, I invite you to advise this court whether A1, A2 and A3 had the common intention of plotting and planning the deceased's death. Circumstantial evidence. Omusango guno gwongezeddwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno. Pra Kingdom TV amalindirire Basirika Sarah ne Ekaka Ronald. This is Kingdom TV.